Tuli wano mu Kayenera. Kayenera Farms ziri Kayunga ekyalo Bwamulamira. Tuli Bwamulamira kyekyalo wali Kayenera Farms. Kayenera Farms buli muntu asaana n'alambula ku Kayenera Farms kubanga experience oba byogenda okuyitamu, byogenda okulaba, byogenda okukola, ekyogenda okusangayo kyonna kyogenda okuyitamu kigenda kukunyumira, kigenda kukuleetera okudda obujja mu ndaba, mu nkola n'endowooza. So Kayenera Farm bali wano mu district y'e Kayunga. Essaza lya Kabaka ly'e Bugerere, ekyalo kino Bwamulamira. Wabeerayo ebikolebwa bingi, muzungu bazita activities, wabeerayo kuvuga endogoyi, naye awo nze siiwo, okuvuga obugaali, waliyo emmere eya buli kika, eya buli ggwanga wano mu Uganda, emmere y'Abanyoro, emmere y'Abakalamoja, emmere y'Abatuulu, emmere y'Abagisu, ey'Abaganda, ey'Abasuga, eya buli kika weeri wano, emmere ey'Abalugwala, yonna ebaawo. So Kayenera kifo bakiteekateeka bulungi nnyo, ate kirimu ebintu ebyokulambula. Waliyo Goonya, waliyo Goonya, waliyo endogoyi, embalaasi, waliyo buli kika kya nsolo, ebinyonyi ebya buli ngeri nabyo gyebiri. So Kayenera mujje mugirambule. Njagala kubategeeza mukyalo ono kabeeko kyabagamba katono nnyo. Madam njagala abantu bange bano abangoberera obambuulizeeko bakulaba. Kayenera baako kyojogera. Tuli live. Katono nnyo bangambireko gyakagambo kale. Yoyo omukyala omu ku batwala ekitundu kino, abakikulira, bannannyini kitundu kino Kayenera. Era bw'atyo nno. So bwete embeera bweri Kayenera. Mujje mulambule bannange, mujje mulambule mutambuleko, ate mulabe ebintu ebyenjawulo, mujje ku mmere ey'ekika ekya buli ngeri nga bwe mbategeezezzaako, mujje mwewummuzeeko ate n'ebintu ebirala ebyenjawulo. Balina ekifo ekirimibwako kinene ddala Bwaguuga. So balima ebintu ebya buli kika, ebibala ebya buli kika, webiri grapes, pineapple, watermelons, pears, na buli kimu, amenvu. Kale eyo Kayenera tuzze olwaleero tubaddeyo, ebintu nga birungi ddala. Temulema kujja nammwe ne mwerabirako ebibeera ku Kayenera. Ebibeera ku Kayenera. Naffe wetuwa tubaddewo. So ebintu bwe bityo biri. Ndowooza ne bwe mbasiibula ino tuvuddeyo kati tugenda eri waggulu, naye nga nze Munnabusiro Sava Osamusi baagala nnyo. Mwebale kutugoberera ku YouTube Munnabusiro n'Olulasangeye, Facebook Olulasangeye, TikTok Sengule 2022. Mwebale nnyo era mweraba. Bye. So good. Okay. How do you stop? We are going now. I don't know about Simbudde Kambaleke. Bye. Okay. Kale kambate bagende nabo ate tunadamu.